Omwana buli lwatuuka mu myaka 4, myaka 5, myaka 6 ebiseera ebisinga abeera atandika olugendo lwe olw'okusoma era nga bano ebiseera ebisinga batandikira mu kibiina ekimanyiddwa nga baby class. Olwaleero amasomero lwe gatojjedde okukakkalabya emirimu gyago era wano tutuuseeko ku ssomero lya Winterland Primary School ekyebando okulaba ddala abaana ba baby class olunaku lwabwe olusoose ku ssomero lubatambulidde lutya. Wano wetugwiridde ku Nnaalongo wa Lusimbi ono nga muzadde abadde azze okuwandiika omwana we okutandika okusoma mu baby class bw'atyo n'atuviira ku ntono essanyu mutabani we lyabadde nalyo okuva olunaku lw'eggulo ng'ategedde nti kabambaggulo olubujjako eddiba agenda kutandika okutolobya empandiiso. Kati okutandika n'eggulo limu naddala ku mwana oyo atandika baby aba musanyufu nnyo era w'omuzuukusa mu buliri aba musanyufu, maama ontwala ku ssomero, ngenda wa ticca, ngenda wa madamu. Eggulo limu otegeka ebintu bye aba musanyufu nnyo, maama baaga yange, ebitabo byange, penso zange, banna aba musanyufu nnyo n'okwebaka teyeebaka. Olunaku olwo olusooka olwo Bayibuli eba y'amaanyi era aba musanyufu nnyo 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 nnyo. Oluvannyuma tweyongeddeyo mu bibiina era bano tubasanze babinuka masejjere wammanga ebyokusoma si bye baliko wabula nga bali mu kwasa baaluuni ze babatimbidde okubaaniriza wamu n'okunuuna switi ko n'okunyeenya ku gali b'enjole. Nga bwe kiri nti agamyuka omutezi ge gamyuka n'akasolo obwedda omwana okufunamu ageenyeenya omusomesa obwedda yalina okusooka okwenyeenya anti nga gaazina nabo ge bakoppa. Irene Nakayenga ono nga musomesa omutendeke atubuulidde lwaki ennaku zino ezisooka ez'abaana aba baby class nga bakatandika bazikozesa okuzannya n'abaana. Neyaziza ekibuuzo kyange ekyo Mr. Kabuye, lwaki abaana tubazanyisa ku lunaku olusoosa? Kibayambako kubanga baagala essomero. Oyinza okwesanga ng'ewaka abadde abeera ne maid nga talina mboozi naye wajja ku ssomero asangayo banna abalala bazannya nabo. Kimukakako kubanga buli lunaku ajja ku ssomero, buli lunaku n'anyumirwa ne banne. Kati weewesanga nti no ku ssomero bimubowa nga n'ewaka bimubowa, ojja kwekanga ng'omwana buli wajja ku ssomero akola ki? Tayagala, akaaba. Rosie Bazubagira nga musomesa omukugu mu baana abato asambaza ebyogerwa nti omwana ono atandika okusoma nga talina kyamanyi. Ajja amanyi ebintu ng'okulya, okweriisa, okwetwala ku toyileti, naye aba abulamu kumubumbabumba, okumuteekamu oba kyenandigamye nti okumwongerako omutindo. Kwegamba ne tuguluminga omwana nga yoyoyo. Ono wano wasinzidde naawe ensonga lwaki omwana wa baby class teyanditandikiddewo ku lubaawo mbw asoma na kuwandiika ku lunaku lw'olusookedde ddala mu kibiina. Omwana wa baby class olunaku lw'olwandisoose ku ssomero omusomesa yenna teyandimutadde ku lubaawo. Omwana ono sooka omwagale, abeere mukwano gwo, omubuddeebudde, omwagazise ekifo, mulambuzeeko, mulage banne, muzanyeemu. Kwegamba olunaku lubeere lwa kunyumirwa kifo, ogenda okwagala okumuteekamu ky'omuteekamu nga ddala omwana ono omuteeseteese bulungi nnyo nnyo nnyo. Rosa agamba nti mu nnaku z'abaana bano ezisooka basooka ne basubwa ebintu bye baleka ewaka, ekintu ekitaataaganya okusoma kwabwe. Nga bw'okyusa environment, obadde waka awali mami, awali ka TV, buli ssaawa oyagala kakulya kakunywa, ate ogenda kyusa environment. Kati ovudde ewaka ozze ku ssomero, kati tugezaako nnyo okulaba nti ekyo tukikujjamu ekya mami nti ate nange ndi ticca ate nga nange ndi mami. Ng'omuzuuku naddala kale kangeze wiiki asobola ogamba maama nze nnakooyeemu n'omugamba tugende mpola
ticha tomwagala ticha namwagadde twakoze bwe kati no tugende naye ng'asooka kubanga akooyeemukko naye w'omwagazisa ticha ne ticha n'amwaba ng'amwagala wakijjukira mwagala kaŋŋende nenkulaga omukwano maama gwabadde akulaga oba daddy oba the guardians ate nange nenkubudaabuda nenkwagazisa ekifo naye ng'ate nkikola nti nze mbeera professional okusinga ku maama taate nja kwagala oyogere ku luzungu tugambe ovudde waka nga tolumanyi oba tolinayo kagambo konna ate ntandika okuzimbazimba mpola mpola. Tisha wange mulungi, tisha yampadde kino, tisha yaŋŋanyisa edinge nekimusikiriza okudda ku ssomero naye nga basooka kukoowamuko. Wakati mu mbeera eno babbebi bano abali mu bebi kiraasi ddala tebakaaba nga bazadde baabwe babaleseewo. Kusoomoza kale bambi bakaabira dda era olunaku olusooka twanduyisa oba nakulayingidde si bonna naye abamu katanti obalaba abamu bakaaba abalala tebakaaba kwegamba abamu nakwata nebbaga nafuluma kiraasi nakulaga nti ate yene environment birala nnyo ayagala kudda waka n'omukumakuma n'omudduka misinde kwegamba wiiki yeesooka ebeera yakudduka misinde. Abaana bano bwe babeera bakwatiddwa bulungi tekibatwalira bbanga ddene kumanyiira. Omwana ono ng'omukutte bulungi nandigambye nti wiiki emu oba nnaku bunaku abamu bayinza okuweza wiiki abalala bayinza obutaweza wiiki tugambe ennaku nga 3 ng'obadde omuwumbye bulungi nnaku nga 3 abamu wiiki. Abaana bano banjawulo buli omu agenda ku peesi ye. Ono ayongeddeko nti enkolagana y'omuzadde n'omwana ekola kinene nnyo mu kwagazisa omwana ono okusoma. Abazadde mbakubiriza nti tukwataganire wamu omuzadde n'omusomesa ate n'omwana. Enkolagana eno omuzadde olina okwereetera omwana oyo ebiseera ebisinga kinyuma nnyo maama n'ojja n'omwana oyo nemutuuka ku ssomero ticha n'amwanyiza munanyiriza ennungi n'amuwa haaga ekyo ekintu kigira nnyo omwana okubanga takoowa kusoma. Omwana tomuleeta ng'omukulula kubanga zaakaaba musituleko wa bebi nange omundeetera omunkwasa ate nange musituleko kwegamba ava mulaavu ate adda mulaavu. Era maama gw'omutwala ticha n'amwaniriza then n'omwange otomakinga sure nti omukimayo ekyo tekimukooya kusoma. Ebiriga bino ebito bambi nabyo byogedde ku lunaku lwabyo olusookedde ddala mu ssomero. Leero tubadde tuzina amazina kisinza okunyumira tuzinya nnyo omuziki olwaleero tuzinya omuziki ne batuwa ne switi ne tunyumira. Tubadde tuli kwesuuba nga tuli mu kwesuuba. Ekituufu kiri nti mwana mugimu ava ku ngozi ate nga n'akakyama amamera bw'okagolola kamenyeka bumenyesi. Kale nno ebbujje lisaana okwagazisa okusoma nga likyali tto ddala ebiseera byali eby'omu maaso bisobola okutangaala obulungi. Kabuye Israel, BTM TV Community Report. Yes, sir.
We are
Musomesa alinga mwana. Thank you.